naye ne kino kimawo be kino kinamago yikyogera mbu WhatsApp ama mu ngoye wagendayo ng'osubira kimazigwe Kasuka ndowooza kati congratulations Lwasa ontusiza ku end of life tofunyeemu munnange naye abaana ba Lwasa tebali kuleka mirembe okoze ky'amanyi okumalawo Lwasa eyo kali ya Lwasa yonna yegenze eyo katogole mu mutuusiza nayo genda muvayo ne munvuma naye bw'obanga okola ebintu byonna saasira ku Lwasa wadde views ozaagala tosaasira Lwasa kuba yali awo waali kati saasira ku baana be n'abakazi be yazaalamu ne family ze yazaalamu omutuusiza ku extend pama masuuka omutadde ku level esula n'amajambiya Lwasa takola Lwasa is a smart man Lwasa tasobola nebbanga lyamala Masaka nebbala yagira teyakuba ku muntu luyi tamanyi byakulwana tamanyi byakakaalukana bwongo bwakozesa takubanga na muntu kikonde wadde omusindika bwati omugani taswa ne jambiya wagende bwa Lwasa ngosu akugwe ne Lwasa ni yakwana munani yesiba ku munne wagenda makaga asanga guli muno mukazo muswahili nolemera mu ddiiro ani yakuyita era ni yakutuma Lwasa asobola kuwasa Lwasa baddayo ga watu takyalina maanyi ga kisajja wamwesibako nga kyo kigenderwa kyammwe temusaasira ku baana ba Lwasa bawalana balenzi temusaasidde ku baana abagenda kuwasa bakazi mumutadde ku end of life mumutadde ku ntandaalo Allah abalaba nammwe ali bagerera gwafuna views ne likes otulendinge yes watulendinze congratulations omutadde mu ntaana ono ye yalemerako buli omu abamubuukira kakati olw'olutalo lwa Nash ne Lwasa aluyingiddemu era ebigambo by'owulira ebyo bisongovu naye ng'abadde abisindikirani mukyala Nash nga tuvuddeko nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo mawulidde MP Honorable Nsibambi Yusufu ono nga abadde wa Bukoto East naye ng'akalulu bambi teyasobola okuba ng'akawangula olw'obusungu obungi yagenze mbu abalonzi bonna n'abasalako amasannyalaze teyakomyawo abadde alina abaana 6 ng'abawa Bursaries bonna yagambye nti talina gwakyayagala kubanga awa nti kubanga bagana omulonda kakati ono avuddeyo amuwadde ebibye Julai 29 omwaka 1985 gavumenti ewambiddwa gayita ku Radio Uganda General Tito Okello Lutwa ne Bajiriyo bawambye gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote. Dr. Apollo Milton Obote yali ku Mailo Mansion teyakozesa kisaawe kya nnyonyi eky'entebe okudduka mu ggwanga wabula yayita ku ttaka ng'akozesa Jinja Road okusobola okuyingira eggwanga lya Kenya. Naye buli kye yayitangako oba facilitation za gavumenti zonna ezimu ye yali yazizimba teyafunamu kirowoozo na kimu kugenda ng'ayonoonye byazimbye kubanga teyabizimba ku ssente za kitaawe wabula yali abizimbye ku ssente za ggwanga era yafuluma nangoye ze n'akasente akatono akanaamutandisa obulamu ne famire ye ng'agenda okweteekerateekera obuwaŋŋanguse bye yaleka azimbidde eggwanga nga Gombe Hospital nga biki n'enguudo zennyini oba oluguudo kwe yayitira teyayonoona byakoze kubanga tebyali bibye byali bya ggwanga era ofiisi mwe yali atudde yali eteekerateekera ggwanga meaning nti bw'oba ova mu ofiisi ng'ebadde ya ggwanga eby'eggwanga olina okubirekawo kubanga tebiba bibyo byonna by'okoze bubadde nga buvunaanyizibwa bwo kikyentegeeza njagala okuwuliziganyako ne Honorable Yusufu Nsibambi Mawokota South agenda yeewera mbu katandika butandisi atemye emiti gy'amasannyalaze bw'abatuuze ba mu myaka lulu tubuulire watunda nte za kitaawo okuteekawo emiti gy'amasannyalaze egyo era nga kyekikweweza mbu katandika butandisi bakulembeze kika kimmwe abatamanyi bukulembeze na buvunaanyizibwa bwa bukulembeze abantu bojjako emiti gy'amasannyalaze be bantu be bamu abaakulonda ne bakuwa akalulu era nga byebimu ku bye wali obasuubizza ebbanga ly'omaze mu paalamenti kyomenya ebirayiro byo watunda nte za kitaawo
okutuleetera amasannyalaze ago. Tubuulire bizinensi zo ze wajjamu ssente lisiiti ku lisiiti okuleeta amasannyalaze ago. Mbadde nti era yali ssente ya muyi wa musolo nga n'egyo emiti giri mu kugasa muyi wa musolo. Kyaki gikuggisaawo? N'otakoma na kwekyo n'ogenda nga weewera n'okwewera. Katandika butandisi kubaani? Kubaani kwe kagenda okutandikira? Kambabuulire ekintu kimu kati bigenda kukyukamu. Omubaka yenna aleeta bu ambulensi ng'osaba akalulu, asuubiza abantu ebintu eby'enjawulo ng'osaba akalulu, bwe guba ng'omulimu gw'omubaka kuteesa nga bwe buvunaanyizibwa bwe, ojja kuba olidde enguzi oba ojja kuba ogabye enguzi mu kaseera k'okulonda. Naawe wennyini anaabaggiddwayo n'ojjawo buno bu ambulensi bwe muleeta nze mbuyita mmotoka ziddusa abantu mu ddwaliro, kubanga ambulensi ddwaliro eritambula. Abamu mugenda ne mugula bisupa kasitoomu ne mubireeta ku kyalo ne mubitimbako ebipande ne babaweerako obululu. Ne muga nti muguza ambulensi, kyokka ate bwe bamala okubajjayo ne mugendanga n'ebintu byammwe. Eyavuganya naawe lwe wayitamu ajja kutwala mu kooti ng'eyakola enguzi oba eyagabirira abalonzi, yagulirira abalonzi okusobola okukulonda. Kubanga bwe muba muvaayo, bwe muba mujja okutusaba obululu, mutusuubiza n'ebitali mu buvunaanyizibwa bwammwe. Temutunuulira kuteesa, wabula mutunuulira ebizibu bya constituency, era mwe muyita okusendasenda abalonzi basobole okubalonda oba okubawa obululu. Kyokka ate bwe muba muvaayo lwe mukimanya nti omugaso gw'omubaka kuteesa, era ebyammwe mwagala mufulume nabyo constituency. Bwe kibanga ebyammwe byakufuluma nabyo constituency, kitegeeza mwagulirira abalonzi. Kino tekigenda kubeera kuba incumbent bokka, nammwe abavaayo ne mugenda n'ebyammwe. Obwo bugenda kubeera bujulizi nti mwagulirira abalonzi. Mwagulirira abalonzi okusobola okubasendasenda babawa obululu, kuba muba mukitulaze oluvannyuma nti si buvunaanyizibwa bwammwe okukola bino. Lwaki mubisuubiza abantu? Ngate n'ettaala ya sitima yaggisaayo kikulukuunyu. Faizo, mu kulonda kwa 2011 omusajja yatwala sitima ku lumbe n'agiwa abatuuze. Honorable Muwanga Kivumbi, sebo tukusabira yonna gy'oli. N'asinziira ku bujulizi obwo genda mu kkooti okukakkana nga kikulukuunyu akunkumuddwa omukono mu kibya. Bw'eba ettaala ya sitima yali nguzi, lwaki ambulensi si nguzi? Lwaki emiti gy'amasannyalaze gino gye mutemayo yo teyali nguzi? Yenna omubaka eyagula ambulensi ne bakugjayo n'ogijjayo gizzeeyo, kojja lutayazzaayo ambulensi. Otherwise be mwavuganya nabo ne mubawangula ne muyingira parliament, bagenda kukozesa obujulizi obwo ng'abaagulirira abalonzi mujja baliirira, kuba mubadde mu bifo byabwe. Mubadde mu bifo byabwe ate nga mukiraga nti ebintu bino temubigula ku ssente za constituency, wabula mubigula ku ssente zammwe ng'abantu. Kyova olaba bwe muba mugenda nabyo mwagulirira abalonzi. Bwe biba ng'ebyo ebintu tebisobola kubeera bya constituency, mwagulirira abalonzi. Mwenna abaawanguddwa ambulensi ezo si zammwe. Obote yadduka na ambulensi mmeka? Yadduka ne kabangaliza poliisi mmeka? Idi Amin Dada ku Mpooma satellite okwo kwe musinziira ne mukangazza gatandika butandisi, ye yagizimba teyagitwala. Mwali sinziddewo okwogera ebigambo ebyo, mwali sinziddewo okutiisatiisa abo abaaba nnyo obululu bakyuseemu ku buweereza. Ye nga teyagitwala, ye nga yagireka emabega. Kambabuulire mwe abakulembeze abatuleetaleetako entondo n'otukanoga katandika butandisi tugambe twakola loosi. Mukulembeze ekika kyoyo gwe tuba twalonda asobola okutemaatema omuti gw'amasannyalaze. Omuntu atemaatema omuti gw'amasannyalaze mbulira waatasobola kutemaatema muntu. Kankubuulire, senga ogenda n'ejjambiya n'oyonoona emmere y'omuntu oba n'osaawa olusuku lw'omuntu, obalibwanga so omuntu, kuba n'omuntu oba osobola okumutema. Omuntu atemaatema omuti gw'amasannyalaze wejjereza otya ebijambiya? Nze ne bwemba mugagga
nendeeta amasannyalaze ku kyalo. Amasannyalaze ago tegaba gange, amasannyalaze gabeera ga gavumenti. Olaba ne idea okuli akafaananyi kange n'amannya gange nti Abdul Kikomeko yeekolera. Wallahi ya Mungu ebaako, it is the property of Uganda's government. Essente zenneekoledde, zennenoonyereza, sikkirizibwa kuziwandiikako, sikkirizibwa kuziyuza. Mujjawo amaanyi agatematema emiti gy'amasannyalaze. Ne mutakoma ku ekyo ne mutiisatiisa n'abantu mbukatandika butandisi. Kyova olaba ebiseera ebisinga mmwe naddala abantu ba Buganda mukaayana, batuteekako kino, naye oluusi ozza omusango nga tomanyi. Muli bangu nnyo bakufuleminga, weewerera otya abalonzi olw'enkya bwe baleetayo ebijambi yange eyo statement yeekulwanyisa, obyegaana otya? N'otunuulira omukulembeze atalinaamu kusengejja, atamanyi dirwayogera naki kyalina kwogera. Abakulembeze mwesibe nnyo ku kagambo ke bayita how and when. How and when. Omu ali mu kkomera nga bagamba nti abadde akolonga obutujju ku bantu. Kakati ate n'omulala eyawanguddwa ali mu kwewerera bantu. Katandika butandise enkya nga babakwata ffe nga tujja. Omwoyo gwa Buganda ogutafa. Babonyabonya abaana ba Buganda just because you are dense. Temumanyirwe mulina kwogera na bye mulina kwogera. Ettamiiro ly'obusungu nabagambye eggulo mu hadithi y'omu Busiraamu bugamba nti ebigambo ebikyasinza okubeera ebirungi byebyo ebitono. Butuweewazisa okwogera nga tusanyuse nnyo nanga tunyiize nnyo. Biki by'oyogera ebyo? Katandika butandisi. How? Muzeeyo ambulance kujja lutaayo okujjako ng'otulaze nti eyo ambulance wagigula mu ssente za Eagles. Ne bw'oba wagigula mu ssente za Eagles watuwola tetukusasudde. Kadeni bw'oba wagigula mu ssente za Eagles wagulirira abalonzi. Zaayo ambulance. Ate sisaba kati ezo ambulance ssente za muyi wa musolo era waziteeka mu babi ba musolo be wasinziiramu okugenda okutuuka mu kittavu eky'omuyi w'omusolo. Zaayo ambulance. Okujjako ng'eyavuganya naawe akkirizibwa okukutwala mu kkooti ng'asinziira ku ambulance eyo gye wagula nti wagulirira abalonzi. Mukulu Nsibambi, mu bye wasuubiza abalonzi mu kulonda kwa 2021 wabasuubiza amasannyalaze. Tukwebaza nti weebale kutuukiriza. Otema gaaki. Bw'oba wagatemi wagulirira abalonzi. Obwo tebwali buvunaanyizibwabo kuba naawe okirabye nti tebwali buvunaanyizibwabo. Y'ensonga lwaki ne bw'oyonona teri asobola kukukwatako. Wagulirira abalonzi. Ojja kulirira gwe wavuganya naye. Nkiddamu ojja kulirira gwe wavuganya naye. Kolowooza nti omukulembeze yoyo w'oku ntikko yekka. Ne mu maka ago mulimu obukulembeze. Ne mu constituency mulimu obukulembeze. Nawa waliwo obukulembeze. Kakati omuntu yenna ng'obadde mukulembeze ku mutendera ogulya ssente z'eggwanga n'ofuna ssente z'eggwanga n'obaako ky'oteeka mu constituency kirekeemu, si kikyo. Kibeera kya constituency. Nga local government bwoga nti ono afuluma ofiisi talina kyajjeemu. Byonna bya gavumenti oba bya local government. Ne constituency etandika okubeera n'ebyobugagga byayo kubanga mwe mwaleeta politics oyo owa ambulance abamu ne mwerabira n'okuteesa. N'otunuulira omuntu ng'akutta akazindalo takubuulira bbago lye yayisa, takubuulira ki kye yayogera, naye ng'agamba kimu nazimba oluzzi lw'omunnabajuzi. Ate ebyo bigomo oyonoona byaki bwe mubanga mwe mubadde amaanyi g'obuweereza abo? Ebigomo oyonoona byaki? Amasannyalaze oyonoona gaaki ge waleeta? Bwe gaba nga ge gakunyiizizza n'olaba nga wakola nnyo obadde tosaana kuggyibwayo kati oyonoona gaaki? Kitegeeza gaali ga mugaso. Oyonoona gaaki? Era nga gwani agoonoona? Mukulu Nsibambi zaayo emiti gy'amasannyalaze egyo kati. Eyajjayo ambulance mu constituency gizeeyo. Ababaziika okumpi be babaleeta okululuma. Ekyo nkimaze. Kakati
ngenze ku mulamu omulala. His Excellency Kyagulanyi bamuyita Mitembo. Nkiddamu. Bobi Wine Kyagulanyi bamuyita Mitembo. Ne bw'oba mukwano gwe. Akubeera mu maaso ebigere bingi, otherwise singa ggoya muli mu maaso gwe waali badde waali. Singa obeera mukwano gwange amanyi n'ekisenge kyange. Naye nga nnina omuntu omulabe wange ku kyala anvuma, annangira, antyoboola era tambalaamu magezi ne mu maaso g'abaana bange. Naye nga buli ku makya nkeera kusanga naye ani aba afulumya ebyama by'omu kisenge kyange okubitwalira omulabe wange. Waliwo gaayo omu yeeyita President is man. But President is man buli ku makya akeera ku live na Nsereko. Nsereko atabalangamu ku Kyagulanyi magezi. Nsereko atakkiriza konti Kyagulanyi agwanidde okubeera waali. Ani abadde ngawo ebyama bya Kyagulanyi Nsereko? It's time muwe obudde omukisa. Temwererejjanga baganda bange nansi. Muwe obudde omukisa. Kubanga egamba Bayibuli mbolira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kakati ono bw'aba ayita n'oli asiiba avuma ono. Ani abadde ng'avuma ono? Kuli gubadde muzindaalo ogwogera ebigugambiddwa okuva mu nnyumba ya Kyagulanyi. Ndowooza mulabye ensi. Onkakasa otya nti omulabe wange ennyo atuuka n'okunvuma eby'omu kisenge n'embuuza yabijjeewo ate nga gwe atuukayo? Gwe ate osooka okukolagana naye freely buli lunaku. Era nga kiryokke okujjanga ku platform yo buli ku makya n'asomesa. Muli ku panic mwanyiga eppeesa ekyamu mmwe. Ndowooza mulabye bye babadde nga bazannya nti Kyagulanyi baagala kukozesa nga mukozese eva. Si mukwano gwabwe. Bwe baba baali mukwano gye baagala kukozesa Luganda na kubeera mukwano gwe okumumaliriza n'okulaga ensi nti tagwanidde. Viri itongwa nkwagala naye ng'ebyama byange osiiba ofulumya otwala. Eyannangira obusezi, eyannangira okumeketa amannyo, annangira obutamalaako, annangira obutabeera na maanyi ga kisajja nga buli ku makya mbasanga mu stenseni nga munyumya muba munyumya ku ki? Era gwe amaanyi ogajjawa okubeera naye nga teweekwese na kwekweka. Ebbanga lyonna muba mubadde mwekweka nga mubeera mwenna. Obudde bubaleese mu masaŋŋanzira kati babalaba kyere. Ani bulijja ndoga? Ani abba engoye zange okuzitwala ku basawo? Ani anjoola enfuufu ku bigere okubitwalira omulabe wange? Mwe kambabuulire mwenna abali eyo. Temubonaabona lw'abantu babali wala. Ekibabonyaabonya kiri awo kumpi nammwe, bakwano bammwe be bababonyaabonya. Omuntu gwe wafuula omuntu, omuntu gwe wajjulira, omuntu ayingira mu kisenge kyo, yeye ensonga lwaki oli mukubbira wansi mu nnyanga. Mwegendereza emikwano gye mukwana. Nkiddamu, mwegendereza emikwano gye mukwana nga temunneegendereza n'abakazi be mukwana. Kubanga ffe abasajja baba bye tutagamba bakazi nga tubigamba mikwano gyaffe. Bakwano baffe batera okutumanya ennyo n'okusinga bakwano baffe. Mwegendereza emikwano gye mukwana. Kyagulanyi talina magezi, Kyagulanyi takola bwati, Kyagulanyi ali kino, Kyagulanyi ali kino. Omwami oyo tabangako na kigambo kiwoomu eri Kyagulanyi. Wakati mu kubula kwa Kyagulanyi ng'oli mu kubanja Kyagulanyi ng'amaanyi ogajjawo agaleeta Nsereko, kitegeeza oyagala kukwekula Kyagulanyi batte. Kitegeeza gwe ayagala okulinnyisa Kyagulanyi ku bomu. N'obatunuulira President is man, President is man. Gwe bagambye nti Blaise Compaoré teyali musajja wa Sankara? Museveni teyali musajja wa Obote? Idi Amin teyali musajja wa Obote asooka? Those people babadde nga bw'opaleetingira munda ebbanga lyonna. Naye nga nkwezenge. Parasites tebagattako, batoolako butoozi. Amaanyi ogajjawa mu Siraamu? Amaanyi ogajjawa agabeera nga mu boogezi bonna mu ggwanga Nsereko gw'olina okubeera naye nga Kyagulanyi abuze nga ne live z'okola zibifaalinga kubula kwa Kyagulanyi?
okubanga yalina okujja okusomesa nga buli lunaku. Nabagamba obudde mu buwe ekitiibwa tebukeera ate tebukeerewa ne bumala ne butuuka. Yoyo nne yakaaba jjuzi, musajja waffe bamutwale mwekizairo, bannange musajja waffe bamutwale mwekizairo. Gw'otaswalira nakuswalira ng'oswana okunyumya namugeya mu lujjudde, amuwemula mu lujjudde, olusa amuweebuulira mu baana be mu lujjudde, n'omuleeta ne mubeera mwenna mumasaŋŋanzira. Oyo aba mukwano gwo, kale at least kwekako. At least kwekako, nze nabagamba nze mmanyi omukwano gwe mulaba wano. At least kwekako. Munkukutu ne amuleese na kadaala basomesa. Nabagamba ekintu kimu, I can act full to know. Wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.